era tweyongerayo maaso akuuma kaffe ne kanoonyereza mpaka lwe kaafuna amazima era twakizuula nti omukyalo oyo omulaba oyo ono wano gwe nkugamba n'omwami we oyo baagalana. Omukyalo ono twamulabanga nnyo ku dduuka ly'omwami wo, twamulabanga nnyo lwa nsonga yajjangawo nnyo era akuuma kaffe kamukwata enfunda nnyingi ng'azze ku dduuka eryo. Olunaku olwo lwennyini akawungeezi omukyalo oyo baafuluma mu dduuka ne bbaawo ne batambula mu kibuga nga balina gye balaga era akuuma kaffe kaabakwata nga bayitaayita mu kibuga batambula ne twebuuza bo balaga wa era twafaayo nnyo okulaba nga tumanya wa we baalaga. Twafaayo nnyo era akuuma kaffe ko kaakola omulimu gwako ogw'okweyongera maaso n'okulondoola abantu bano. Fa ndowooza obalabaawo mukwano. Akuuma kaabagoberera yonna baatambula mu kibuga, ekibuga kyaffe kino Kampala nga mwe bali. Ndowooza okiraba mukwano awo. Baatambula mpola mpola nga bwe banyumya bwe bakola batya nga tebalina buzibu wadde akatono bwe kati. Ndowooza obalaba mukwano. Era akuuma mu kubagoberera twagenda okukizuula nga waliwo awantu awamu bwe baakyama ne bayingira mu kutambula mu kibuga bayina ekifo ekimu kye baayingiramu kye sijja kwatuukiriza mannya. Kansubire munyumirwa program Kalondozi investigations zaffe bwezityo bwe zaatandika. Ndowooza olabye investigations zaawe ezaddako kakitwale kale ez'omulundi ogwokusatu awo bwe bali mu studio. At least mutandise okufuna ku hint omwami ono ssente gye yaziteekanga. Mutandise okutegeera kati wa gye tulaga. Kansuubire nze nga bwe nkitegeera nammwe mukitegeera. Katugendeko mu short break, then tweyongerayo maaso ne investigations zaffe tova ku program Kalondozi katukomewo. Omukyalo n'omulaba n'omwami wo twagenda okukizuula nga baagalana. Okitegeera bulungi era enfunda nnyingi ze twalaba abantu bano ababiri boolaba awo nga bali babiri.
nga bali mu bifo ebisanyukirwamu era ndowooza okiraba waniino olunaku olumu bali mu hoteli emu ndowooza olaba awo basookerako awo mu ka restaurant ya hotel okiraba mukwano nga bali mu kunywa ku sodas beewaamu era ndowooza balaba awo ndowooza okiraba bulungi mukwano era oluvannyuma ennyo bagenda ku swimming pool eri oku hotel okwo kwennyininyini okitegeera mukwano swimming pool okiraba bulungi mukwano ndowooza omulaba awo nga bali ku pool mu mukwano omuyitirivu imagine omwami we yakuleka mu nnyumba n'alekawo abaana bo okay ng'ali n'omukyalo ono ndowooza obalaba omwami bagenda ku side ya swimming pool mu that very hotel ku hotel eyo yennyini ne bagenda ku side ya swimming pool era oluvannyuma ennyo baavayo ne badda mu gardens ndowooza obalaba awo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga basanyufu nga gye nkomezza okay simanyi bannange kyengenda okukolera musajja yasulira abaana waka nsentabo nanyasigaefuzi simulaba omulabi waffe wa ABS television katusooke tukujjukizeemu omukyalo ono bwe yali awakanira omwami we nga tannalaba bintu bino ekyobwenzi nange nakibagamba nti ekyobwenzi tesobola kukimuwaayiriza wabula kyenoonyereza sente zakola ziragawa ndowooza obalaba mukwano omwami woono yakyakalanga nnyo baacakalanga nnyo bambi n'omukyalo ono ng'era amuteekamu sente bulijjo ze weebuuza gye zidda sente zaakola ziddawa yaziteekanga mu mukyalo ono lwa nsonga baabeeranga nnyo bonna ndowooza obalaba mukwano olaba omwami waawo nga beekutteko in broad daylight okiraba omukwano nga basanyufu nnyo bambi kapa eno yali nsanyufu era akuuma kaffe omulimu gwako kagukola bulungi nnyo era ne kawunzika n'olunaku lwaffe olwo nga ebyo bikasobodde ate okufuna ku lunaku olwo omusajja nfuukidde ekizibu simanyi nakumanya kyengenda kukola simanyi kyengenda kukola bannange ate nno okyali awo omwami ono omukyalo ono gw'olaba ono yayinayo omwana omwana oyo omulaba akakana keeru kaana kwono omukyala era ndowooza olaba baatambulako ku bumu nga bali basatu ne balinnya takisi obalaba awo era omwami wo yaweerera omwana ono omwami we yaweerera omwana ono okitegera mukwano naye ng'ababo bali waka okitegera bambi akuuma kaffe kaagoberera abantu bano kaagoberera omwami wo ng'ali n'omukyalo oli kwessa n'omwana we kaabagoberera mpola mpola ng'olabira ddala family eri complete naye ng'abaana bo bali waka batudde abaana bo bambi nkusaba okkakkane tugende mu maaso okitegera mukwano nga bwe mbadde nkugamba nti omwana ono bawe yamuweerera era twabakwatako lumu olunaku olwo twafuna amaloboozi gaabwe ng'omwana ayita omwami wo ddadi yayita omwami wo ddadi okitegera mukwano baatambula bambi ng'omwana we bamukutte ku mukono nga bw'obiraba awo nga tebalina buzibu bwonna era nga kankitwale nti famire eyo yali yeeyagaza wadde omwana ono si mwana wa bbaawo naye ng'omwami ono yatwalanga omwana oyo nga muwala we owa ddala
nga yamushopingira ebintu by'oku ssomero, yamukolera buli kimu, yamwambaza, kosa n'omukyalo oyo school fees omwami oyo nga yazisasula, naye nga baana bo bali waka nga bwe nkugambye batudde, school fees zikubuze, tolina gy'ozijja. Sente z'obadde weebuuza omwami wo zaakola nga zigenda mu famire eyo ey'omukyalo oyo, nga zigenda ku mukyala kw'ossa n'omwana, era baatambula olunaku olwo okutuusa lwe baasanga takisi nga bw'obalaba omukwano. Baatambula bwe bagenda nga banyumya, obalaba awo bwe banyumya mu mpolampola, nga bambi beeyagaza, era ndowooza obalaba akuuma kaabakwata, kaabalondoola okutuusa ku takisi, ne batuuka, ndowooza obalaba awo, ne balinnya takisi basobole ate okweyongerayo. Ekiraba omukwano, wabula ffe tetwakoma okwo, tetwakoma ku ekyo, wabula akuuma kaffe ko keeyongerayo mu maaso n'okukwata abantu bano n'okulondoola takisi eno wa gy'eraga, nga twebuuza balaga nga twagala tumanye wa gye bagenda, nga twagala tumanye destination yaabwe eri ludda wa, era ndowooza obalaba awo akuuma nga kabagoberera, nga bali wano mu nsi yaffe Uganda mu kibuga Kampala. Ndowooza okiraba omukwano. Nange omusajja wange oba yabakinze simanyi nakumanya, nandekera obwana nze mbonaabona nabwo okubuweerera. Bannange simanyi nakumanya ekisajja ekyo simanyi nze. Ekisajja ne kinsuula mu nnyumba ne kindekera abaana. Abaana bange ab'omu nju tekibaweerera, kiweerera baana ba malaaya, mwana wa malaaya.